Surprisingly, olunaku olw'eggulo waliwo omuwala omuto ddala mu myaka ne mu ndabika eyeetisse engule ey'obuvumu era n'akola ekintu ekyewuunyisizza buli muzadde n'atannaba kubanga alowooza okufuna omwana. Awo omuwala yazaalidde mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu olunaku olw'eggulo. Wabula obuvumu bwe yayolesezza era buno bwo bubadde tebunnaba kulabwako kuba watwasembayo okulaba nga waliwo omwana owa senior fair yazaalira mbibuuzo naye bwe yamala okuzaala teyasaba pepa kuddamu kukola then n'abalala bazze nga bagenda ne bakola ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo nga bali mbuto. Now ono omuwala ye yazadde bwe yamaze okuzaala nga yakamala okusindika omwana mu bibuuzo mwe babadde n'ava Mukasenge mwe babadde bamututte okumuyoyotera oba okumukolerako awo okuba kumuyambako mu kuzaala kwe n'amalayo eddakiika ntono nabwe gutyo n'asaba peepa ye eya mathematics oba ey'ekibalo oba eya mati asooke asaze amati nago geewuunye. Ngenda kuba mbikuwa mu bujjuvu ebyo byenna akasobola okuba nga nfunawo ku mboozi eyo. Ntegeddeko nti n'olunaku olwaleero omuwala ono akedde mu kibiina ate akole ebigezo bibino ebya PLE nga tayagala kubimiisinga. Amannya abampita Viki nsinzira buterevu ku mukutu Viki exclusive gy'osinzira nno mu bitundu eby'eggwanga Uganda ne bweru waalyo ekyo ky'okola ky'amaanyi era kyekisinga. Video mbuwombeefu gimpereka like information etuuke kweyose kinuma ayagala okugiraba asaako okubeera ng'agiwuliriza mukadde. Atatwegattangako mbutongole naawe nkusabye subscribe nga wana amawulire tugakuwanga gakagwawo ate nga tugasunsudde bulungi tegabaamu kuwemula. Haji Miti Mulombi wa Ddwali n'ebizibu ebyenjawulo osobola okuba nga omunoonyako ku namba y'essimu eyo gy'olaba ku screen n'oba nga ate ebizibu obifuula lufumo mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Now omuyizi wa kibiina kya musanvu oba owa P7 ngono aviira mu district y'Esserere abadde n'olubuto luno mujjukira ndoza wayisewo banga kibukyanga tuva mu COVID wayisewo emyaka ebiri COVID bwe yali yakajja abaana bangi badda ku masomero nga COVID yakagwamu abaana bangi badda ku masomero naddala ab'obuwala nga bali mbuto era omwaka ogwo abamu ku baana bakkirizibwa okukola ebigezo nga bali mbuto nabwe gutyo ono omuwala mu district ene y'Esserere abadde n'olubuto era yeewuunyisizza buli muntu era mu bantu abasinze okwewuunya mwe mubadde abakuuma ebigezo babayita batya ba inspectors ba inspectors abeewuunyisizza bano abakuuma ebigezo temukoppa wali ndooza bekyekyo ba examiners be bagolola bano baba inspectors bajjukira bulungi naffe baba tuteekamu naye akapapula katambula tekatambula tetwakoppa sisaakoppa nange kaakati ono mukwewuunyisa ababadde bakuuma ebigezo yazadde omwana era mu kuzaala n'asitukirawo okukola ebigezo bye ebyakamalirizo oba ebigezo bye ebisembayo. Jjukira nti amasomero gatandise lunaku lwaggulo okukola ebigezo ebyakamalirizo batandise lunaku lwaggulo aba P7 bamaliriza lunaku lwaleero kozi babeera ne papers zibanya so eggulo bakoze papers 2 n'olwaleero bagenda kubanga bakola papers 2. So kaakati omuwala bwe yamaze okuzaala n'asabirawo oba n'asitukirawo okukola ebigezo ebyabadde bigenda mu maaso kozi yazadde ebigezo bigenda mu maaso era ono yakoze ekigezo kye ekya mathematics oba ekigezo ekyokubala nga nakawere fresh ndoza kati wano ewali ekigambo ekituufu ekya nakawere fresh. So olwamaze bw'ati okusindika kabebi we ne bakawumuza ebbali n'agamba mumpe ekigezo kyange ekya mathematics nkole ebibuuzo
neme kufiirwa mukisa gwange oba neme kwonoona mwaka gwange. Mu mbeera eyo olw'eggulo bwe yagenze okutuula olw'eggulo bwe yagezezzaako okutuula ekibuuzo ekirala era nga yakawandiika erinnya lye yafunye obulumi n'atwalibwa mu kasenge. Nawo kati wano omukyala bwe kyazze yazadde atya? Babadde baakabakwasa papers oba nga baakabawa ebigezo byabwe ebya mathematics mu examination room mwe babadde. Kati nga bakamala okubakwasa ebigezo ne babagamba waliwo bizukira bagamba bateekako obudde kisaawa kasita bano abakuuma ebibuuzo kasita balaba nga ziweze nga babagamba start. Si bwe bagamba indexing number kasebaako ku blackboard then time wetuuka nga babagamba start. Kati mu period ya start nga babamaze okubakomandinga yabadde yakamala okujjuzaako erinnya lye ku bigezo bino oba ku lupapula obulumi n'awulira obulumi obw'amangu. Era kye baakoze tebayimiriza bayizi balala, abayizi abalala basigadde bagenda mu maaso n'ebiki n'ebibuuzo byabwe, ye ne bamugjawo mu class mu room omwabadde examination room, yes. Ne bamugjamu ne bamufunira akasenge mwe bamututte era mu kasenge ako mwe yazaalidde bebi we. Naye oluvannyuma nga yakakateeka ku ttaka bwe paba teyalonzalonzezza kozi yategedde obudde bw'okukola ebibuuzo bukola ki buggwako era n'agasitukirawo bagenza okulaba nga akomawo gwe babadde batadde mu kasenge ng'amaze okuzaala asituka atambula akomawo mu examination room n'asaba ekigezo kye kyabadde yakamala okujjuzaako erinnya lye oba okuteekako erinnya lye. Era tebakoze ensobi nabo ne bamuwa ekibuuzo kye nabo ekyo n'atandika okusaza mati. Yalowoozezza nnyo obwongo ne buddukira ku bisa. Asazenga busaza. So omwana ono bambi yalaze obuvumu era yayolesezza n'okwagala kw'okusoma mu mbeera y'emu n'alowooza nnyo ku bazadde be abamutaddemu akasente akamuweeredde okutuuka awo n'abirowooza ng'alaba nti singa yekkiririranya n'asigala mu kasenge gye babadde bamututte okuzaala n'atagenda kukola bibuuzo bye omwaka gwe gugenda kuba gufudde ate alinde mwaka mupya addemu ekibiina kye ekimu ekya P7. So yatudde n'akiwa obudde ndowooza kati simanyi oba yabadde ng'eno asindikako anange alowooza bibalo kozi yabadde mu mathematics kati ng'addira ebibalo ebitali ku pepa wabula nga abitadde mu buliwo bitabula kozi kati wano yakalculatinzeemu n'akwata my mother plus my dad plus school fees owa banga lyonna minus singa biba bigenze nga sibikoze na by next year no fees nga bazadde baganye nafuna equals watabangana it is cubed or squared. Nafuna cubed at the same time nafuna ne squared. Nagamba now the answer must be dayo okole ekibuuzo ebisa kasa bisumu bitadde okomewo osobola okukola ki okufuna obulumi buno obw'ekizadde. So olunaku olwaleero agenda kubeera ng'atuula ebigezo bibiri ebyasigaddeyo era nga ebyasembyeyo kwekuli ekya science ku makya g'olunaku olwaleero wenjogerera saawa ziri meka? Saawa ziri 5 ekyo bakimaze. Wenzijidde ku mpewo ng'ekigezo kya science kiwedde koze ebigezo twabituulanga saawa 3 ebya Piero bitandika
Pierre abawa 2 hours. Yes, 2 hours. Then mutula sawa 3 sawa 5 muba mfuluma pepa. Sawa 2 n'eddakiika 15 ze babawa. So Azalidde ku mpewo nga omwana ono amaze okukola ekigezo kye ekya science. Kati temanyi science yagenda kumuyita cause addidde mathematics eyabaddewo olunaku lw'ejjo gwe yakozesezza kati amukeezezza mu science. Kati reproductive system yonna yagisoma era kyemmanyi bwe mbanga mwajiddemu ekibuuzo ekyefaananyiriza ku by'okuzaala about that system. This girl yagikubye era examiner aligolola pepa y'omwana ono tuyambe naye omusomesa yali yannyonnyola nnyo cause mu primary waliwo level ebigambo ebimu bye batannyonnyola naye ate oyinza okusanga ng'omusomesa eyasomesa omwana ono mu science ku olwo yajanjawaza omwana n'ayagala abitwale practical nga teacher wa science yasomesa ku reproductive system yali ayina kuba kojja w'omulembe guno omudigito. So byebyo then akawungeezi k'olunaku olwaleero agenda kubeera nga omwana ono atuula ekigezo kye eky'oluzungu oba olungereza kumakya eggulo kumakya eggulo babadde ne papers 2 basoose na mathematics cause mathematics akolebwa kumakya. Then olw'eggulo ne bakola social studies olwa SST mwe mubeera ne RE. Then olwaleero bakoze science abaana b'ekibiina ekyomusanvu bonna mu ggwanga. Akawungeezi k'olunaku olwaleero bagenda kusembayo na lulimi Lungereza oba Oluzungu mwite English. Kaakati era omwana ono wakwongera okulaga obuvumu n'okutulaga nti mugasi wa notes cause bw'aba yazaalidde mu mathematics kumakya olw'eggulo yasobodde okukozesa ebyayita mu nfuna mu SST halimuko ku byafaayo n'ebyayita. Kati ebyabajjajjaffe nti bazaaliranga ku myaka mito ABCD awo wonna yabadde ng'asaza busaza singa obubonero bwonna bubadde bukola ki buyiika buyiisi. Then leero bw'aba akedde mu science akedde ku science then olunaku olw'eggulo oluzungu lwe lunaafuuka kalumanywera nedda. So tukwagaliza Mukama bambi akuteeremu obwangu mwana gwe walaze obuvumu ebigezo bituula ate obiyitire mu grade ey'owaggulu at least walifunye na buna singa kisoboka Mukama ng'akikukoledde bulungi. Okuweerera omwana ali olubuto nga wa primary oluusi omuzadde asobola okugamba jjamu olubuto oluusi omuzadde akugoba waka nagamba tugende wataata w'olubuto. Oyinza n'okusanga omwana ono nga nennyini lubuto bambi oluba oli awo takola ki nga tamumanyi oba nga amumanyi naye nga nnyini lubuto yatya okumusiba n'akola ki n'atebenta oba n'amalayo emisinde emiyitirivu. So abazadde nabo ab'omwana ono tubeebaza ate n'essomero omwana ono mwabadde asomera okuba nti lyakkiriza omuyizi waabwe newankubadde waliwo ebyamutuukako n'afuna olubuto naye ne batamusitopinga kubanga afuna ki services z'essomero ez'okuba ng'akola ki ng'asoma. So awo nawo essomero tuli wa credit abazadde tuba wa credit naye ekisinga okubeera ekikulu omwana ono tumuweere ddala credit wakujjukirwa nno kozi abasinga bazadde nga bazaalira mbibuuzo ne basooka bapozinga naye ono okulekayo ka bebi tetumanyi na yakalekedde naani mukadde ako eri kakaba ngenge ngeno asaza chwi equals and divide si byangu. So abyebyo byensobodde okubanga mbawa essaawa zino nja kuba nfuna updates ku nsonga eno singa naaba nfunye ebikira ku bino byennina mukadde kana takumira mpera abankuumire.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 87 15 15.